Owa Eric wangi ssebo oli bulungi Eric ndi bulungi mukulu Masaka ate ndudde okukulaba mwana mbadde mbuliriddemukko nange kituufu wadde obuzi nange waayo byatabuka ne ngendako eyo mu kyalo anti mbadde sikyakulaba nange ennaku zino mbadde sikyalimu mwana nga nakkirirako eyo mu kyalo mpola mpola bibadde bitya mwana tugezaako bikola mpola mpola mwana naye si byamaanyi ana Kampala nali nagireka nga nagyesonyiwa ne ŋŋamba owaayo kanzikirira olwalo ngira embeerako eyo nakulaba ebiseera ebyo nga naba biringa ebikutabuseekoko mwana byatabuka ate byayingiramu abakazi kwanoono kwanooli ebintu nendabira ddala nga mbutuufu naye nakulabula nabigamba negamba kendeezaamuko ku ebyo ebintu naye ekituufu naye mwana nali sina kyakkola mulo ezo embeera zaffe mulo wa supa akyakola akyaliyo nno bambi bakyakolera ddala gyali kiki wafuna olusujja kiki alinamu olusujjasujja lutonotono tubadde mu kyalo pozi naye kati embeera ya site mwana bwengiraba sigitegeera sinaba gitegeera naye nga bigenda bitya mwana gwe just nokuyiriba tuyiriba mwana nadda ku nkumbi nange ennima nengezaako mpolampola okulaba nga buli kimu kikola ki kiyamba si wabi nkumbi eyamba si wabi oba alina okugiragiramu jasobola kuba kati ffe tuba tuvimba mu kibuga mulina kuvimba mwana ate kati mwe mwali mulina ne connections zonna connections zaaliwo nena we ziri lwakuba gwe just wayitamu empewo mwana ayitamu empewo nga kanziko olwalo ayitato yali yaŋŋamba naŋŋamba mwana wange Kampala bwegaananga odda tolemeza mukkirira ekyalo tutetenkanye obulamu kati kyo kyakkomezaawo ate manyi wayiseemu naye manyi wayitamu togenda kudda mwana anti kati olaba waliwo mazale mwana nabadde maze wiiki namba nga ndi muno mu Kampala Easter nagirira namuno mazale yagera nankubira waliwo mazale yankubira mwana nangamba sooka ojje nkwetaaga manyi nali mwagala nga muntu wange namwagala mwawo ebyaddala kati nankubira nangamba kolaki sooka ojje salako waliwo nnaku kido kati nga nsalako nali sinamula ka transport nemukubira n'akansindikira mwana nga waddala n'akansindikira nenkolaki enzija nali namwagalako dda nemwebulako twali tweyagalako dda mwana naye nga twakolaki nga twebulako naye nga weebwa okimanyi mwana oli era asigala akunoonya alemezaamuko awe mbitegeera bwatyo bwebityo kati bwate yanoonyako nenkolaki namuddamu ne muconnectinga oyo mukazi okubanga mbadde mu kyalo ebbanga lyonna nga ndi mu kyalo omuntu akujja nno mu kyalo abeera nno waddala oyo omukyalo ebyaddala nga mbeera mu kyalo naye nansindikira akasente ne mugamba waayi sirinaamu data nga bino simanyi data nga yabikwasaganya ebyo mukyala waddala nno nga data yakwasaganya ki byonna bambi mukazi nga wa mirembe nengamba owaayi naye ize kineewunyisa kiri kimu okimanyi nti no oyo gaalo nalekamu nga tannafumbirwa naye nenumba ekyalo nankubira essimu nangamba yafumbirwa yagenda muli like nga girlfriend wo nagenda nga just bya girlfriend naye bwenatuuka mu kyalo nafumbirwa bwe natuuka mu kyalo ye naafuna omusajja n'omulala naafuna omusajja yamubuuza naye musajja kigwolina ebyaddala yalema okumbuulira omusajja gwalina yalema okumbulira omusajja namulemerako nemugaalasengaomulire oli omusajja kigwolina ebyaddala yalema naye mu byonna kikyabala cause ebyaddala alaga nti gwakwagala koza badde nga akussaamu olwedde ebintu bye yafumbirwa n'ate alaga nti anseekamu nekase kati kyesimanyi abala kaki gwe omanyi abakazi si bangu n'ate jali akwagala ebirisi yasayinza okubeera nga omanyi abakazi nabo beeyiiya just nga situation ng'embeera yamukwatako n'agamba kanyira just mbeerawoko wano just bubeezinga omuntu wange bwadda naye nagenza okudda mana nga tasanyusa nagenza okujja no ku Easter omusajja amukakaalu amukugize yenna amumazeewo akaddiye yenna tategeerekeka yenna yakogga akabina tekukyali ne mutunuulira nga tansanyula naye kati buno obudde okimanyi nti oli kumuka musajja ko takyaliwo naye nange era namutunuulidde neŋŋamba naye sookoleke okimanyi nti nno nze nfunyemu okwekengera mulo oyo
muloyo cause mule abadda mulabulidde oyinza okikiza ndi mulaizo beranga yakuliya mabega nga ali mabega mu bino ebintu azo beranga yamwa mulo takina mukono simanyi naye nze oyo omukyalo omulaba nze kyemumanyi kujjako mpozi naye nabuuliza okuba nga oba omumanyiiko naye nti nsonaba muŋŋamba kyenyiza bamuyita noscope noscope buda gweyogerako oyo wezi wangambiddewo nti noscope gwoliko omumanyi noscope omumanyi sokoleke noscope gwobuda gweyogerako noscope yoyo mwana yevaako dda oyo buli wiiki abeera amasajja abalala gwe noscope kali buno obudde oyinza okikkiriza nti ali wa bosa obudde ogera ku noscope buladi wali watomera nze nkubuulira okakasa noscope bulijjo mwana ebintu mwana ndikyaliwo walinga naye gwe obudde gwe kyolina omumanya ebyaddala kirabika badde nkuwaana ngamba nti gwasinga jasa tubatumyako oli omulala kyali waffe kyali gwe tunyumyako tugamba bambi kyali wange waliwo kyali wange bwe nalaba naye bambi yasigaza kati amagumba natategerekeka nze siyansobera naye kyamazima Eric nkubuulire sijja kuddamu kubeera n'oyo omuwala oyo okujjako ono dalingi oyo ate akubeereddewo nnyo omubwati bambi nange kyali wange nnyo olaba masaka olaba masaka watomera masaka watomera oyo kati byebyo banaye abakazi abawola bazi ate yese sanga muli sanga ndi naye era natikka amanyo alowooza nti no ndi binsanyula kati nze ebyaddala saagala okuyingiza mu bintu bya laavu eri abaagala naye masaka gugenze ndaba gugulirayo niye ekyamazima nze sikaabwe niwakubadde nga mweru naye nze naye saamusiimirawo oyo omwana nze nkubuulira kyogamba ono wonna abadde gwe bayitawo maama ate ennaku zino nawuulira mbuno ne mbayimbi tavaayo mu bapalaso asiba mu bapalaso abo abayimbi bonna kati bakyalibe nze mbadde simanyi gweyogera nze ndikyali omwana nkwagaliza naye noscope oli bubi nnyo nze ngamba nawe kasendeke yalinga akuweereza ngaoli eyo mu byalo yali akajja mu basajja ekisookerwako yali akola ku tv lyeri naye sijja kuddamu mugira wuyo akomawo nasikopu naye muleke agende bamukubira essimu ku ssimu buli kaseera abeera ku ssimu nze